Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Yonna giwangalira okubanga otulaba, tukwagala nnyo. Mukama tukwebaza olw'omukyalo oyo n'omwami oyo atulaba, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Kyetuva twaniza okubeerawo okwo, Mwoyo Omutukuvu okwongera otulungamya okuyita mu Kristo Yesu, Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati waliwo gwe bayita Dr. Isaac Kituke. Nadde ndaba akatambi ke ku social media ye ng'alinako gw'alumbagana n'abakkiriza abamu baalumbagana. Naye simanyi kino ekintu kinaakomawa. Buli omu akole ky'ateekeddwa okukola. These things of attacking, nze kye mmanyi ng'ekkanisa oba ng'abasumba abamu balemereddwa okubuulira enjiri abaalokoka edda, manya abatannalokoka, ate enjiri bagibuulira abaalokoka. Then awo tolina ky'ogatta. Enjiri bagibuulira abatali balokole. Abalokole babasomesa busomesa, ate si babuulira njiri. Eyo muveeyo, mujje eno, yasomesa kino, muveeyo. Gwe somesa ekikyo. Oli aleeri wanaalaba nga ekikyo kimukolera, ajja kudduka ajje nga tomuyise, kuba nga tolumbye kyamulala. Kale ono Dr. Isaac Kituke alumbagana abasomesa kawuula. Buli osomesa kawuula omwaka gumu, kawuula emyaka ebiri, kawuula emyaka esatu, kawuula kyoyo atagenda. Kawuula kyoyo atagenda. Era n'alumbagana nammwe abazungazunga nga mugenda mu baakawuula. Mulye kamanye ng'akoza n'owebbwa. Mubeere beegendereza nnyo. Mubeere beegendereza nnyo. So, Dr. Isaac, ndowooza ke kaseera buli mbuzi edde ku nkondo yaayo. Nze nzijukira Pawulo ne Peter balina different calling. Pawulo yali nnyo mu bano ba Gentile, bannamawanga, nga ye babuulira enjiri oba bafokasingako. Ate Peter yali nnyo mu baana Abayisirayiri, ng'ate ye babuulira enjiri. Naye saako nga buli saa baba beekyojja. Akati ge Pawulo n'abatali bakomolebo nze balina buli omu yalimanga olulimbi lwe. Everyone dug his own part. Naye kati ebiro bino buli alemererwa okukola ekise n'adda ku ky'omulala, n'atandika okuba ekyo, n'atandika okuba ekyo, n'atandika okuba ekyo. Let me tell you, buno olugendo lw'obulokozi mw'abaasomako science waliwo kye tuyita nutrition. Kiro kisooka ne nkuwa Dr. Isaac oyo tulabe obusawo bwe oba buli butya. Sooka omuwulirize. Omala omuwuliriza, ntandikira awo ku nutrition. Njagala kukuwa nutrition eno gye mwasoma ku ssomero. Nkulage nkusiigire ekifaananyi engeri gy'efaananamu ne nutrition y'ensi ey'omwoyo. Nkomewo. Naye noyogera kawuula emyaka 20 years. Ne bamukuba mwene kanisa, ne bamukuba mweri, ne bamukuba ne mweri. He's it here and there. Kawuula y'ani oyo atagenda? Who is that Kawula that doesn't go? Ani oyo gwe bakuba atavaawo? What is that kind of bamukuba woman eno ne that doesn't bamukuba go? eri myaka 10. He's hit Gwe here tolaba nti this side 10 years. waliwo obulimba. Don't you see that there is a Tulina deception? amaanyi. We have a power. Tulina We erinnya. have a name. Tulina We ekigambo. have a word. Tulina We omusaayi. have a blood. Akuba temugulaba gugulumiza. The problem is you don't see to glorify it. Nze nja gulumiza Yesu ennaku. Kakati nutrition gye mbaddeko. Nutrition ebeera mmere eri balanced. That is balanced diet. The food which contains all of food nutrients over value. Somero navaayo dda school fees namulya. Mwabasomamu ababimanyi. Batusomesa butterfly, complete metamorphosis. Tebina nekye binyamba saawa zino. Kati mu bulamu obwa bulijjo tugeze nganze, tugeze obulamu obw'omwoyo. Waliwo akaseera awentuka nga njagala kuwulira ku njiri eya deliverance. Nga omuntu wange ow'omunda ssaawa eyo
enjiri gye yeetaaga. Akaseera ne katuuka nga omuntu wange ow'omunda yeetaaga alye ku njiri eya the inner person, omuntu w'omunda. Awo mba njawuliriza ku UCC n'ababuulizi abalala aboogera ku muntu w'omunda, kasavu kanyama. Okitegedde? Ntuuke nga omuntu wange ow'omunda waliwo by'ayagala ntegeere about bondages biki, era mba njawo. So omuntu wange ow'omunda muwa kye yeetaaga akaseera. Sirina musibira kawunga kokka abe nga ayagala muceere gamba olina okulya akawunga kokka tajja kuba n'amaanyi geetaagisa. Kati y'ensi ey'omwoyo. Okuba obuzibu obuliwo nti tetumanyi bibalansinga. Waliwo akaseera nga Mukama ayagala owulirize ku njiri yaki y'ebyamagero, kubanga simbi otegeere Katonda ky'asobola okukola, owulire ku byamagero byonna by'akoze. Ekizibu kati ate w'ogenda eyo nga naawe owungira ddala, obeera byamagero minded, naye ng'ate abadde alina ky'agala okudrowinga mu bulamu bwo. Simanyi oba ontegeera point yange gye nkola. So kyengezaako otegeeza nti Omwoyo Omutukuvu asobola okuvuga direction gy'ayagala. Okitegedde? Asobola okutwala wonna w'ayagala okusinziira ku bwetaavu bw'omuntu ow'omunda. Osobola okukya ku makya nga mpulira njagala kuwuliriza enjiri ya Musumba Tom. Nga Mukama alina ky'ayagala okunsomesa, alina ky'ayagala nsomoke, nenjiwuliriza. Ate ekiseera ne kituuka banangamba kati soka owulizeeko Ssennyonga ono bannabbi obulimba bayitiridde. N'owulirizaako. Kitegedde? Akaseera ne katuuka laga omuntu ow'omunda oyo yeetaagamu ekirala, sooka owulirize ku inner man. I'm still the same person. Okitegedde? Gwe okimanyi nti Katonda asobola okuganya n'ogenda mu kkanisa ya nnabbi w'obulimba naye nga he has taken you for a mission. N'akutwalayo n'olaba by'ayogera nga yeyakuganyiza n'okuganya, n'ovaayo n'ogamba wano waffe. Naye nga singa tomaze kutuukayo tewaali kitegedde. So Omwoyo Omutukuvu y'atuvuga. Naye bino ebintu by'okuddawo mbu ate lwaki osomesa ebyo? Ekituufu, people have spiritual spouses. Ekyo okigaana oba nedda. Abantu balina bye bayitamu. Okimanyi ng'olina bye wawangula. Nsobola okugamba kino kinsumbuwa n'ogamba ekyo nakyo kisobola okusumbuwa gwe omusajja ow'amaanyi aweereza. Gw'oyinza okuba wakiwangula naye nga nze kikyannemi. Nkyakaabirira Katonda. Ate nange n'ojja n'oŋŋamba Jamiru kino kimpamu ne nseka n'okuseka ekyo era serious. Simanyi oba otegeera kyengezaako okuba nga nkulaga. Naye bino simanyi kawuula mubiveeko. Let me tell you, people are in bondage. Ate Sitaani ekyokulwanyisa ky'asinze okuba ng'akozesa kwe kulaga abantu nti taliiyo, okulaga ebyo tebiriiyo, ebyo bya bulimba, ebyo si bituufu. Ekyo kye kyokulwanyisa ky'alikozesa kati, n'akusiruwalizaawo, ye n'akola buli vulugu ng'omanyi Sitaani just season mpitamu buyisi naye nga mulabe y'ali mu kukola. Kati tulina okubeera bagezigezi. Mu nsi ey'omwoyo teri kitaliiyo, kati nze nkubuulidde. Bwe kiba nga waliyo n'ebiri mu nsi ey'omwoyo nga wano ku nsi tebirabikangako, nga tebirabikangako. Naye ensi ey'omwoyo erimu buli ky'omanyi ne ky'otamanyi. Kati gwe tosobola kuyimira n'ogamba Kawuula taliiyo gy'ali. Ate nammwe ababyogera mutaliiyo, abamu yali abakozesezzaako. I'm telling you. Okuba mmwe poze dokita, simanyi oba medical oba biblical. Osoma nnyo Bayibuli bakuwa n'ekitiibwa kya dokita. Nze nabwe mmanyi nga tebakuba mpiso za mubiri, bakuba za mwoyo. Manyiyo Dr. Sserwadda Joseph Ndeeba, manyiyo Dr. Sserwadda Ejjinja n'abalala bangi nga yafuna nani
Dokita Apo Mitala. Mitala. Nenda bamwita dokita. Ne Dokita gundi John Mulinde. So ne mu bulokozi osobola ofuna ekitiibwa ekyo. Naye ekitiibwa ekyo eri medically okusanga omusawo ali medical ng'ategeera ebya Bayibuli. Muganda wange oyo mukubiranga mu ngalo kuba saayansi ye awakanya nnyo ebyawandiikibwa. Awakata ye takkiriza. Okitegera akugamba ekyo nedda, ekyo kiri kiti, ekiva kweno embeera n'annyonnyola bingi bingi. So yatukkiriza batugaane ebintu ebyo gyebiri. Gwe Katonda batakuwadde kisa kibisomesa kirekera abalina ekisa. Kuba Katonda ayinza obutakuwa kisa kisomesa bintu ebyo. Buli omu yamuwa olulimbi lwe lwalina okuba ng'alima. Then lekera abasobola. Ate togyevuna bujjevunyi. Okitegeera? Ababisobola baleke babisomese. Ate buli omu ajja kuwembalirira. N'ekyokubiri naffe bennyini abawuliriza. Nze ndaba bino tebinkolera nga ngenda ewoli. Kakati si ggwe alina okunsalirawo nga pasita ondage nti wali wabinnyonnyola. Nga bwe nkunyonnyodde nti njagera okusinza ku bwetaavu bw'omuntu wange ow'omunda. Ajja kuŋŋamba genda olye ku mmere eyo. Era nja kutuuka Butundwe ngende ng'omuntu wa bulijjo tuuke nsabe enveeyo. Okitegedde? Enveeyo. So balenda nsaba buli omu alime olulimbi lwe. Olweba lukulemye then biveeko buvi. Yogerera ekikyo Yesu kye yakuwa. Kuba era wali abakyetaaga. Ekyo ky'olina ekyo Katonda kye yakuwamu ggwe ky'oba okulukutiramu. Wali abakyetaaga era bajja kujja bakinywe. Era kibakolere basumululwe. Okitegedde? Era waliwo abatakyetaaga era togenda kibakaka. Kuba buli omu alina ennyonta ey'enjawulo. Buli omu ali okusinziira ku njala emuluma. Okusinziira ku omubiri kye gwetaaga oba nga tuze mu by'omubiri. Naye ne mu mwoyo okusinziira ssaawa eyo omwoyo kyayetaaga okuba nga busitinga obulamu bwo obw'omwoyo ky'ogenda okulya. So nsaba dokitaali tuliise kye baakuwa. Tuliise kye baakuwa. Nze entalo nga nzira akaloko kanjagala ebitalo eby'ekisi byagirolaga tebiri mu magezi. Tuwulire Kristo ate mu kwagala. Let us love one another. We shouldn't hate one another. That's how we gonna get more souls. Naye tunaddaawo kubanga ate bantu basiibe kankubuulire. People are in bondages oba tokimanyi basiibe. Era omuntu anaagenda nto nga tewamukolera tajja kuddayo. Tajja na kwetaaga gwe kumugamba. Ye mwenye ajalaba nti wano talina kyafunyeewo okusinza ku bwetaavu bw'omwoyo bw'alina tewali kyagenda kujjawo era omuntu ajja kugenda tajja kumalirawo obudde. Naye tuleme kuba nga ate tukola ebintu ebitali birungi. Kale ndowooza naawe ali eyo owulidde makkatalaalyo weereza Kristo kulukuta mu mbeera gye yakola ki gye yakulagiriramu okuba nga okulukuta kubanga embeera gy'ogenda oba that's how you are going to give accountability. Ebisigadde byonna bireke n'oli muleke akole kyategedde okuba ng'akola. Mukama nkwebaza olwa buli ssekinnoomu kitiibwa kyo n'amatendo twaniriza okubeerawo kwongera okuba nga kufuga mu ffe. Mwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye merekera omwoyo gye tuteekeddwa okuba nga ate atulya tusobole okuba nga tuli balamu mu nsi ey'omwoyo okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kati Yesu muwe obulamu bwo buleme kubeeramu abo abalimbibwa. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero kubanga ompadde obulamu tuusa n'olunaku olwaleero nga nkyassa mbukuwa obeere Mukama waabo era omulokozi waabo. Saasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale
ndowooza kanneetwololemuko katono nnyo bwenkomawo olwo topiki gye nnina wano gye neetaaga owulirize ziringa topics 2 ndowooza ze ngenda okuba nga nzija nazo. Sooka egamba lwaki abakristaayo abasinga baloota nnyo nga abasumba baabwe babakozesa. Tero biwulira biri common. Nalose pastor nga numba mu kiro taagala kunkozesa. What is it? Tukitegere bulungi. N'ekyokubiri njagala babuulira bali bino ba ex-satanists bayinza obutabibabuulira kubanga bwe banaabibabuulira mujja badawutinga. Naye nze njagala nkubuulira amazima nti buli akolerako sitaani byalaba eyo ebitundu 7 ku buli 100 bwali bulimba. Nze nkubuulidde buli yakolerako sitaani byalaba eyo ng'amukolera ebitundu 7 ku buli 100 bwali bulimba bwennyini obujjudde emirimu. Unless kati awo wali point. Unless what? Bwe tujja okuba nga tukola ki? Tutandikira. Kaneetwolemuko katono bwenkomawo tusobole okuba nga tweyongerayo. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.